Bakuba chairman oluyi. Ekizinga kyayaka omuliro. Ngadduka bwa najja kato yagoba kamuje ne tuko kaba. Koligo yakwata embuzi ennume, embuzi yakaba me, koligo yagamba sole. Gwalabikiranga abantu. Gagumanya okulabikira abantu mu ngoye ez'enjawulo balugoye lumu. Mugomesi. Okembo okesomero libu. Gomana Katonda ali yangoberera nolwaleero tukomyewo. Amanya ga Mamitan Krabongo oba Rima Sam. Ffe baani nate Katonda baawe ekisa n'atubikako akasubi ne tukomawo gy'oli nga tukyali balamu. Tetulina watuluma. Tufunye kamere leero. Obulamu butambula. Wadde nga temubulamu busozi. Nabukkirira. Bwekityo bwe kiri. Tulina kuyimirira essubi lyaffe ne tulyambusa mu bbanga era ne tuyimirira awo wennyini okwebaza Mukama olw'ebyo byatutuusizzaako oba obusozi n'ebikkirira bya buntu biri buli wamu. Tumwebaza olw'emmere gy'atuwadde era tusinziira wano neera nate okusabira bannaffe abatannagifuna nabo bagifune. Enjala eruma. Enjala kye kintu ekisaasinze okutawaanya obwongo bw'omukyala n'omukazi n'omwana. Era ndowooza ewali emmere sipiidi y'enkulaakulana buli kimu yeeyongera. Tugenda mu festive season. Tukomyewo nate ne kampeyini yaffe eya Christmas Anger Free Christmas campaign. Anger Free Christmas campaign kitegeeza ki nti tetwagala muntu yenna kufa njala ku Christmas. Tetwagala mwana yenna kukubwa olw'okuba badde emmere ku Christmas. Tetwagala muntu yenna kuyita mu season eyo nga yennyamidde. Awo no twasinze njja n'akawaayiro kano. Guno mwaka gwakubiri nga tukakola. Akasooka kali successful. Tujja abaana ku nguudo ne bakuŋŋaanira wano ne banaaba ne tusomako nabo Bible ne basanirira enviiri ne tuzisala bayina enkulu ne tubasala enjala ne tulyako nabo naye waggulu waabyo ne tubuulira enjiri y'okwagala. Kikola kitya? Gwe muganda wange ayina sabbuuni, ayina t-shirt, ayina kilo ya sukaali, ayina akasawo k'omuceere, ayina akaveera k'omuceere, ayina akabiriiti kamu ne buba 10 ne buba 5, ayina enku, ayina enkoko, ayina buli kimu. Osobola bitutuusaako ng'oyita ku namba zaffe ezo eziyita wansi awo ne zisobozesa okutegeka olunaku olwo era lubeerere ddala lwa bbeeyi ekitenkanini. Kati twagala tubeere wano nga tusikaasika amasavu nga lwo bannaffe abaana ba Katonda abali eyo abafa enjala be bakuba olw'obubbi bw'emmere nedda. Ku baana b'oku nguudo ekibuga kiba kikalu. Olwo n'ebikolo bye byeyongera ddala bava mu kibuga ne bajja ne balumbagana abantu beeno okubabbako emmere kuba ekibuga kiba kikaze kasasiro tezibaamu mmere. Awo nno we twasinze tugaa nti nedda katukoleyokko ka Anger Free Christmas campaign. Abaana abo tubayita wano ku Rabon Charity Foundation tusanyukemukko nabo baddeyo ng'enjiri n'oba olina Bible, Quran, sapule n'ebintu ebirala byonna ebisobola okuyambako abaana abo okudda eri Katonda osobola obbituwa olunaku olugenda kubaawo ku Christmas. Twegatteko tube successful nga luli olw'omwaka ogwaggwa bwe lwali. Weewaawo amanja gange ngadda Mamitan Krabongo ndi ku MR Live oba ku Mamitan Krabongo Live. Olwaleero kwensinzidde okujja okunyumyamuko nammwe. Weewaawo nkomyewo ne mukwano gwange sebantu beyanjulire. Yaman abatulaba mwenna amanya gange nze Gabinika. Erinnya erikola ensimbi Gabinika. Kakati kayama nibyogedde kati. Anti kati nze ni mwana geta ate Yaman ki kibi. Yaman. Kitegeeza ki? Anti kati kuba kukkiriza. Yaman. Kyaka nkyogeza speed ne kibanga ekiduumira ne si kibi. Muganda wange. Kakati nsaba nnizemu neyanjule mukama wange. Kana yanjule Gabinika yakweyanjula mirundi ebiri wakamala gamba nti gwe Gabinika. Nogaje erikola empozi kale eritekola sente. Ate Gabinika abeera omu, Gabinika atambula nkanize bonna. Gabinika ye waali ng'omuntu. Kati waliwo n'oliro nadde omulala. Bali abantu aba. Weewaawo yaje.
ya amanya gange nze Sechewa Ronald Gabinika. Gabinika lilikola sente. Weddira. Nedi ni musajja muzirango. Jajja yakutumenya Gabinika. Jajja yantuma Gabinika. Musajja muzirango nveyo waleyo kabasumbeyo. Bagamba abasajja bengo babakambwe. Nze siri mukambwe. Gwandi mukambwe. Toneka nko ku bukambwe lero bagamba. Siri mukambwe. Nekirabika bali balika bakambwe. Deze siri. Abantu bajukize nti oli musajja muyimbi. Bana ndi musajja muyimbi. Era enyimba zange je ziri bonna. Oteka mbutesi Gabinika. Ku Google ludda wa yonna YouTube Gabinika. Ata sobodde kafuna enamba nayo jeri ku Facebook asoga waya kayimba nziza sikafuna ne tukagene kimanya bajja dufuna twanga twazisayo na ku digital store yonna jeziri sako tukubire mu kayimba kana akapya kano baby girl mbazi banga baluita bacha baby girl baby girl olabika bulungi funamira werabe ndikuwanga birungi tosagasaga no sanide muwala terya kufanagana baby girl terya kufanagana baby girl tewalya kufanagana baby girl terya kufanagana baby girl zena malaka seranga nsengejja na mu butono nebinene byagejja tantanta kibebe kyange sembere no tuterere ntende muwala gwe mubisa guli mwedekende naguze Yebinika masepiki nakambe baby jangu bebe tokosa matoke siri kulumya njala tolikogga jana kunogeranga kubirimba sembeza kapira tuba kubechenda omukwano ngokuwene mu bukiika baby girl oja kumunogera kuki nja munogera kubirimba kiki ebirimba tobimanyi abale bajja kitubulira ebirimba babimanyi birimba babimanyi amba naye omwana ine emyaka emikange ebintu byayogera embozi zanyumya zadda nnyo tobanga okongola emyaka ekyenda Gabinika sikikongola ne munne kukulira munnaku nangamba mumulize ku myaka emyaka nno gikyali mito just kukulira munnaku bwe okulira munnaku olaba bingi embozi zanyumyanka bw'okulira munnaku oba n'olugero mbadde nsaba ntumirire ku bantu abagenda mu maaso n'okwagala n'otulaga omukwano n'okukulaba banaye ndi musanyufu nnyo olw'okutulaga omukwano gwe mutulaga ku YouTube yonna social media n'abatali ba YouTube waliwo n'abantu abakuba amasimu waliwo n'abantu abatuweeza ku message ng'oli tisiganta si buli muntu alina kyalina okukuwa naye okutayo ka message nagamba nenze nsiima nagenda ku YouTube nateko ka message kayimba kalungi nnyo kalabyeko ku YouTube ya YouTube ya Mechanic nensalawo nje nkunoonyene ku yiyo kati atoyo ebasaala abakuwagaliza omukisa lw'ekisinga ekyo Gabinika manyi okusaba ni musajja musabi bigambo bina mbadde nsaba osabira abantu abo bonna abagoberera musical abala programs zaffe n'abaŋŋamba tukomezewo Gabinika buli kadde badde nsaba basabire bigambo bina baganda bange kati mbage bazibirize muzibize tusabeko nsaba ayi Katonda kitaffe gwe atakumira mpeera baganda baffe bonna abali eyo bannyinaffe bataata bonna obayiweko omukisa ogutenkanika obagabirire abo bonna abatuwagira abatwagala abalaba Gabinika n'abalaba Metanikira Bongo Live kubanga ono muganda affe yatukyaza okusobola mu okutulaba temwandi tulabye nsaba ayi Katonda kitaffe obateekeko omukono gwo bafune ekisa nga nange bwe ndi mu kukolerera okufuna ekisa ate nga bo bwe bakimpadde nabo bafune abakibawa mu linnya lya kitaffe Katonda amiina. Gabinika manyi okusaba nerero mbadde nvamuko mu kyaki musajja musabi kyobola waŋŋambye neŋŋamba saagadde kuggira naye muna neŋa bwe naakeera ngeri eri Sande nengera nensabako Gabinika kakati ensawo eno teri mu bbomu ensawo eno muganda wange wa AK Fashions yagimpadde naŋŋamba nti mbadde nsaba buli ekirimu Gabinika akitwale mbadde manyi ompa nsawo AK Fashions muganda wange sokoleke CEO Alhaji Karim Anko Kalimu taata wakoze tanga sinna sabu yakoze taata Gabinika njagala mukube ekikumba era yangamye kyagala atandika okukwatako paka bonakyuka taata neyanze Anko Kalimu webale nnyo bale sinna bano nakebera abeera kunabukeera awo musajja mutunzi banange Anko
Mune taata manyo tulaba webale nnyo webale eddala webale nnyo taata assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Seeka webale nnyo webale eddala munnange ne sigiridira kuba njogera speed anti nze ng'omuntu nze ng'omuntu njogera speed biwemu blood kyomanya Seeka kyonkoze Seeka kyankoze ankutudde Soko sanukule Seeka ayinza okuba yalimbye omusajja akubisa Seeka AK Fashions yake gabinika nenda bakimula ababa mujana kwewunya ensi eno yamuka bato balabye Seeka ayinza okuba Seeka ntadde nezi yenewunya mwapima dda kumanyi oli omusajja seba akola mbyakwambala abikoleddemu ebbanga aba amanyi bumanya n'agakakyoyo okusinziira ku ngeri gye mulabamu nsooke nzijemu oba nsooke nnindeko jamu Seeka yakuwaddeyo ezifaanagana kati gwe kyomanya zino zifaanagana n'eri Seeka taata kyonkoze yakuwadde ne sappeewo nyo kansooke njikube tolinze gyozaamu ate lwaki ate sino gikuba ssebo ate waani akugambye nyina gikoleramu interview sweta gwolyawo tuna sebo kyusa bula nja gikuba Seeka taata ye olwaleero ampisizza wano wennyini basitabe balina okubeera wampisizza omusajja yangaye nti omusajja star yangaye gabindika star taata lwakwamu ne musajja munno tafukamira nenandifukamidde Seeka mwebaze Seeka munnange neyanza nnyo neyanzeeye webale nnyo webale ddala taata wojje Allah akuddizeewo ssebo akuddizeewo gwe kyomanya atindiza olugendo n'akutikka n'agamba kampa omusajja gabinika ntole ebinika bagiyita batya mu luzungu keto kati erinnya lyo libayitira mu luzungu gaketo oyaga kuseka n'agamba kampe gaketo wange anyume taata webale nnyo webale ddala ssebo nekaanekanye ssebo era ngenda zambala nsaba taata nkolereko muno interview taata nze mmanyi Seeka akyaleeta naye jja seyagadde asooka akangemu Seeka yangambye nti njagala gabinika oyo ennaku gye yalaba muveeko ng'afuuse mulangira taata neyanzeege ate akikola atandise okunjozaako ennaku ate abikola Seeka neyanzeege ssebo sigenda kwogera bingi naye webale nnyo bali ddala taata webale nnyo Allah akuddizeewo njagala bakasitoma bayiikenga nga bayiika buyiisi ate nange nja kubaamu bakasitoma maaso eyo ng'embeera eteredde erina okutereera nja kubaamu nange nzije mpagira owange weewaawo kati tusimbule emboozi weŋŋaanya okukyusa simanyi ngoye zizo sibuleka Seeka ssebo alina omumanya kinajja okugira mbantu oba nti kanteekeko buteesi kanteekeko eno yennyini redi eyo redi ebyo oba teyambulira bantu kangiseekwa mullo mullo naye kikofiira kijeeko ate abantu tuyagala bakulabe bajja gandeese feeke eyo si gabinika oyo si gaketo bakikolera ki oba nyambala endala gomanyi tugende neeyo kanyambala ekina endala sebo Seeka jjanjawaza fulake tumujanjawaza tujanjawaze daali kankube eno masavu kankube eno lumamyo masavu kanjambalireko obutasasamaza bantu olwayinza olaba kanyawaga nsisula mu jjimu kumbe ndi mwana waago ayinza okugamba omusajja asiibawo obwo wa Ivan Kawagga mu jjimu
Kakati gonya kebeere gonya. Gonya yali nene nga pick up. Yali singa pick up mpaze. Gonya ogimanyi? Kati tugende omaze tugende tusabule tuweereza abantu. Tuweereza abantu zino zibeere wano. Ezitaka mu park. Naye gundi kijeeke ate abantu tulagala bakulabe. Tukijjeko. Abisi jangu. Eka jankoze. Asiro jangu tumakuwa na interview wano. Alikuwa interview. Tuli ku interview wano. So kufune otuula. Seeka kyankoze. Seeka munnange. Tusiime nnyo taata, tusiimidde ddala weebale nnyo bali ddala nze Gabbinikawo ssebo. Weebale kunnondobolayo mu bangi. Wega keto. Gabbinika ga keto. Seeka, I really appreciate. Thank you so much. Nsiimidde ddala. Kweke Fashions awo kunabukeera gwe munnange wetanirewo abantu ng'aba bavaayo ne bagamba nti wadde amagoba ngakola wadde sifuna kanene nnyo neera sikiruka nkakwateko mbeeko n'omuntu gwe nkaddiza munnange oyo anoonya essanyu ndimuwe ndowooza mu nsi ffenna kye tukolerera era mu nsi Katonda kye yatutuma ebyokwewunda by'ensi amayumba amatiribona emmotoka engatto ne perfume byonna bisigala kuno naye ebijjukizo bigenda naffe bannaffe balitujjukira batya gwe muganda wange oli eyo ku kyalo kwoli bali kujjukira batya ekyo nno kikulu nnyo weewaawo kaakati tuveeyo eyo tuvudde muganda wange emboozi etandike omukazi azuukidde ekyalo kyonna akitadde mu nnabe omukazi ekyalo akitadde mu nnabe obunkenke bufuuse obunkenke batuuka bamugamba mwannyinazi bamugamba naye owaayi byolabe bituufu nti bituufu ddala bagendawo bamulaga amaki nti omukazi w'oyo abasajja bataami baga tujja musimayo tulabe oba yaddukayo batwazika mulala bagamba tumusimulayo oba gyali oba taliyo tumukola ki tumujjayo tulina okukakasa gwe byolabye oli yawunzewunze dda bamuwadde amazzi ali wali ali kapanado abantu abaasima batandika okugwa eddalu omu ku omu kugwa ddalu okugwa eddalu abantu bazirise dda abantu bali buli omu abali mu kyobeera anegwe kyobeera kyeki kyobeera kyeki kyekiyongobero kyekyobeera abantu bali awo bali ku bunkenke bagamba kubanga wajjawo abantu abalala balinga bataano naye abataano abajja nga buli omu agamba nange nalaba nange namulaba omukazi nange namusisinkana olwo yeeraza abantu ab'enjawulo batandise omusimoggola enkumbi ensuuluulu zikaabye kutu ajja kutu baliisa wano wabbali wati baliita wano wabbali wano eddaalo kabuli balisima batya basima wano wabbali oza basuulamu suula embuga bagwayo bayita wano wabbali wano kabuubu awo oyita nokkayo waggulu olaba kikyali stadium wansi omuntu akayo buusa ekitegeeza kazikiza beerayo bwomu kijje bakkiridde wansi sajja bagudde batsimi munaaye omusajja aguddeyo akkiridde wansi atandise ogisimoggola kucu nsuuluulu ye nti ebeekaaba olwo kucu eba nsuuluulu enkumbi egira po ensuulu kucu esogga busozi musongo kakati omusajja akkiridde wansi akkiridde agatuukayo amagumba tayali naye oli ali ku nsi ataayaaya ena amagumba gatudde tukebere munaaye nga bajjayo ogumba batwala bakola ki bakebera bagenda okukebera bajjeeko n'abaana mazima Katonda ng'omukazi yeye gyali ne bagamba ate kati gwe tulaba ku nsi yaliwa nga bayita ab'ekyalo chairman nga batuuza chairman atuuza ab'ekyalo baba abantu ate ali ku kyalo kwatagalira okwo yeeraga gwayagadde chairman yabatuuza
nga babuulira ekiriwo. Twazingiddwa kyalo bakiwambye. Omukazi afuuse ekyokola kuno. Tukoze tutya? Abaana bagaana edda mulimba nga bayita mwami we bali bayawukana n'omwami bano abakyala abakuzeemu naye nga onaliwe nonaliwuwe nga bamuyita kazi omwami naye kalina by'ataakola. Kakati omukazi ndowooza n'atatuula. Okitegedde? Bino bagamba simanya bagamba fulumya ekitanda simanya ugire empale simanya n'ogikola kyebyo bitegedde. Omusajja yagamba nze sibikola. Teeka muteeke eri. Ate sula olugoye simanya ku nnyumba waggulu. Nedda. Ndowooza oba omuntu kwe kusituka. Naye ate yandibadde akikolera ku mwami we. Mu kisenge mpe ebyange ogaba byaki naye ati yakikolera eyo yatalaga kyalo. Kwata musanze nange musanze ali ku kyalo akitaddeko embeera sasage efuuse ensasage. Bamulabanga kiro oba misana wayagalidde kati mwannyinaze yamulaba misana. Kakubo beeguddemu kiyiifuyiifu ntamumanyi magama atakulala mukyala amulamusa okutuuka ewaka. Yazirisa abantu. Embeera yatuukawo ku kyala abantu bamira panado. Mutwe gunnuma. Ni panado yasooka. Yabeera okumpi buli omu abamuyina. Tomanyi panado ddagala? Kituufu. Liwonya ki? Mutwe. Tomanyi kirala kiriwonya? Omusajja ali ewaffe Dokita Byansi. Olwo omusajja ali kabaka. Naye waliwo omusajja afoomu eyo mukyalo, musajja mukulu bano bamuliraanwa. Yagera n'alwala, yali tanalwala n'agamba abaana be bwe ndwalanga temuntwale wa Byansi. Nti taata yetuwulidde bambi mbeegayiridde bwe ndwalanga temuntwalange wani nga Byansi siga ntajjanjaba. Mukugu nnyo wabula mu bukugu bwe oyinza okukaaba. Kati bano abaalimanga emmwanyi bano abaalimanga ebitooke basima nkolokolo ng'oyinza okuvundira eyo n'ebibanja n'obitunda. Byansi akuba bbiiri n'otuuka n'okutema emiti mu lusuku otunda enku. Yali musawo muzungu. Naye nga wabbeeyi naye ng'akikola ajjanjaba. Kakati Byansi omusajja agamba bwe ndwala bambi mbagambye ntya bambi nkiddamu bambi ki ti Byansi temuntwala nti kale lwamugwira uyiriyiri ekifuba mumuddusa abaana baga nedda nga bako bamutwala wa Byansi agira ati okwenyola simukaati nga gwalaba Byansi nagamba nze nfudde bannange kiki kyemunkoze nabagamba ntya ebibanja byange nabbitunda ntya kiki taata nawe kati watu yakuwana. Byansi nga amugamba anti munaye kagundi namugamba munaye taata ngomanyiza amusaba 1 amazeeyo ennaku 2 amusabye 5 miliyoni amazeeyo ennaku ezi. Byansi yali mubbi naye omanyi kyeyamuwa panado na soda. Yamugamba yawulira nti yamugamba kakati yamugamba ompadde kinaki ti panado. Panado ebikwata 5 ate soda bwe nkuwadde. Yamugamba ate soda kati ajjanjaba ki? Obadde okimanyi nti soda ne panado biwonyezaawo omutwe dakika 2 nti mama wange alukanga bibbo ojja zisasula. Abaana baatyaba enku emiti baagisaawa obusaana babusaawa okukavalinga bbiiru ebibanja babitunda nabagamba temuntwala wa Byansi. Oluyingiro weeviirayo awo olugero we lujjira awo oli muka akikola. Kakati muganda wange bantu bamize panado awo buli omu amuyina ku kyalo. Panado afuuse panado bannaye bawunze. Walabira omuzimu addukira kumira panado. Anti baazirikanga
kakati bagamba omusajja chairman muzule jangu onyugire ensonga va mu ebyo. Chairman atudde abaana abayise mujje mwe nambuli omu batudde batandise okukola ki okwogera ensonga. Omusajja najja namugamba tandika okola ebintu tereeza ebisonga zo. Gwe nanyini kyalo. Chairman gwe nnyini kyalo gw'olina okubatuuza. Omuzimu gwawe bagugobe ku kyalo. Omuzimu bagugobe ku kyalo. Ekyalo kitabuse. Kyalo beekuŋŋaanyiza. Munnaye nga batuula pataka batudde n'abaana ba family batudde chairman atudde. Naye nga ate abaana bo bawakana bagana edda. Nga tabeeyoleka. Kweyoleka gwayagala. Abaana be yali yabakyawa aba family. Ani kati kiri ekintu okiraba. Nakinyumiza ku mbozi yali nakinyumizaako emabega kaawo. Omuntu oli kuba kamusajja we baamuyita yatuula omusajja namubuulira nga aleka alina bye yakola ki ye bye yasobya bye yazala wanatagaana edda. Kati ye bwe yaddanga batira kudda ebintu ebyo bikola nga baddira basajja o bakyala baabwe. Kati ku luno ekyewuunyisa ate kubeera nga n'abantu b'ekyalo bakola ki balaba. Gomanya okulaba omubiri. Kankubuzeewo Gabinika. Twesega keto ba Gabinika. Gabinika. Nze tukoze mu Luganda nze Gabinika. Omuzimu ogwo gwalabikiranga abantu. Bagumanya okulabikira abantu mu ngoye ez'enjawulo balugoye lumu. Mugomesi. Eka Mugomesi gye yasembamu. Mukadi. Kakati omukazi anyinyitidde chairman abagamba bamaze ebidduka eri bamaze okuziika okugizaawo bategedde buli kimu kikola ki eno chairman atabula chairman aba akyayogera waliwo omwana yali atudde awo omu ku baana nga mutunuulidde bw'ati naye nga omanyi omutunga omukeneka. Kati chairman yalowooza oli omwana omuwala amukola ki amuzalawa. Ababuulira bano bakkiriza ye taata ye ssebo munnange tugenda kulaba katulabe ekyokukola katulabe kukola ki ng'oli amutunuulidde bw'ati tanyega. N'ababuuza ono alina ekikyamu ku mutwe chairman aba tannakimalayo ng'endusu ziri ku ttaka. Baakuba chairman oluyi. Omuwala yakola bw'ati chairman yagamba ono alina ekikyamu ku mutwe aba yakayogera n'ekikyamu ku mutwe chairman bagenda okuba kyebalaga nyabo yamuba oli endusu ezikuba ku kisenge ng'ekikubisa chairman omuzimu gwali nnyo oli omwana. Oda weegule mu meeting. Chairman oluyi n'agamba ze ntuuziza meeting butanga nazaalibwa mbatadde tebankubangako. Emyaka gye nnina yali myaka nga 79. Mbesonyi mugende. Nedda tannamanya kimukubisizza tamanyi nakyo oli kwavudde amukube abaana bagudde mesasa ge bagamba kibanne ekikyokoze chairman omusajja ali mu tutu abaganya omusajja tutereza tutugire ensonga nze nkukubye. Afuluma wabweru omuwala n'agamba omusajja asooka atereeza ebintu. Lwaki mummanyiira ebigambo byamuvaamu. Munnaye nga bagamba kakati tugenda leeta mukugu. Kwata muzimu. Mukugu. Tuguzaayo. Baleeta omusajja we baamuleeta n'abagamba yatuukawo bw'atona kye baamugambye ono nga tasoboka. N'amugamba lwaki munyooma musajja gwe kiki wakola gwe nagwe obireetedde ono nadda agenda afuuka ekirala ku kyalo n'abantu alatandika obbatta bakuba mu mmotoka bakuba mu ki kubanga singa alabikira wali munda wali mu kisenge byammwe tibone omusajja nze ndoota omukazi naye n'abantu ba bulijjo bitabu kitakwatako ogulisi musaayi wandagenda kuba abantu mu mmotoka.
Munaye omusajja nga ayita nga mugambo waaye nti jangu tugende. Lwaki tondesse ndekanze mbamalize jja tugende. Omusawo yayita oba? Musawo bawa asobola. Bakubye oli nayiika ndusu gwoyingirawo. Kyema nti yalinawo liso lyagenyezza liriti. Jangu tugende. Ngamuyita ng'agamba kale tunaddamu. Olubali abaasimula ne bagwa eddalwa abasajjasajja bagwa eddalwa bawona batya? Abasajja ne meeting tebaalimu. Abo ne meeting abaajamusera tebaalimu. Eddalu lyabakwatako kaseera buseera bagwira ddala eddalu. Bazoliga ng'abamu jjukira bali basima. Bazoliga abamu ne bawunga bano banga bavuddeko ng'oli abanga avuddeko. Abala babyegaye sijja gende zetekanize sisobola. Ndoza naye yasimala yali mwangu. Kakati amugambe jja tugende. Abagamba kale tunaddamu. Kudugudu agenze. Teyaddamu kulagira ba. Okuva olwo. Waliwo omuntu yaŋŋambye nti ne Gabinika. Waliyo gonye yenkana 1200 okukyana kakapikaapu nagayo Gabinika kalimba yogonya nze nga sigirabangako ndoza akola mbya bisolo. Talabanga kugonya ate katakola mbya bisolo. Yakola mbya bisolo so kitegeera. Ate n'oba okola mbya bisolo olina okubanga wakulirako mu mbeera y'ekyalo okumanya okulaba ku bintu ebyenjawulo kubanga muzu nayo teriiyo. Ayinza okuba okola muzu, ayinza okuba akola muzu. Eri gonya yali nnene nga yenkana nga pick-up. Gonya yasalake ekizinga. Gonya nebwama bweti. Abasajja muganda wange Gonya yatta abantu ekitono nnyo 60. Gonya yali atusula magumba. Teyina engalo yesokola. Gonya yali abantu. Ne bakolera Gonya ekikwekweto. Gonya bagikola ekikwekweto ne baleeta nga muganda wange baleeta abasajja bano ola abasajja b'amatu wabasajja ababeera ekkonge abasajja abazibu. Balina amatu gagwa wano. Black Mamba. Abasajja ne bajja ne ziwaka seppiki. Bakuba Gonya amasasi nga Gonya mmye. Kubagenda ganyuma kiyundi. Zino za jingo spaghetti. Bakuba Gonya ati pyum gaita ku iskuli. Lidi balo Gonya olimanyi? Terita amasasi. Gonya bagamba jukubisa buno obugundi. Omundu. Mpozi ngoma nzine zazu. Bakuba Gonya nga Gonya pyu. Gonya nero kwigene n'eyingira eryoti. Yavanga mu mazzi nejja neddayo. Nejja n'eri Gonya ali bakisindisibwa. Ate Gonya basawo bagigoba ku mwalo. Basawo. Abasawo abaganda bagoba Gonya ku mwalo. Bagitira basawo abasirikale bagisobola. Gonya gamye yemeketa abantu abasawo 100. Ne bagikuba amasasi ne gaganda. Katonda wange bamye kwata babiri kweti. Gonya kati Gonya nyina muganda wange mukulu wange. Bamumanye bukakata mita Robert. Gonya yali mukwano gw'eddalo bali bavuba. Robert yayita ku lugwanyi. Ala loti badde afudde kigonye badde mu mazi tekiki badde mu mazi tyani Robert alamye nti ye munne mukutte yamukwata ne kapiti kaako. Ndi kumala asabala pya kumala wabbali avuga mba avugira pyo ne pisi. Nali mumanyi bulungi nnyo. Nangi. Fubuko obibambi annuma. Tezza magumba tena kigero. Teina kigero teriko nnaku teina kigero. Wewulira ni emudu yokuli eri meketwa. Eri Gonya yali si ya bulijjo. Abamanye bukakkata babuuze Gonya yazinda ekizinga. Bukakkata lambwawo nga nti etabala emyalo ekolako bukozi bweti. Erya kuguna enkyana erya. Ita mazzi.
transport yabeerere mwe yakulira. Ekizinga kyayaka omuliro, balesa abalubaale, balesa abasajja ne bajja balina zino balinganga bano abeene egundi engulu abambala amagundi bikooyi bali babajja eri bazze kulumba Ggoonya kikwekweto operation balina ziwakadala balina amatu gagudde wano ejja kgenda bagamba ffe kiri tukirabanko tatatata magazine tetatata nga zikala ne baleeta abakugu Ggoonya baagitwala ng'akaana akato. Omanyi oba ow'amaanyi oba ye w'amaanyi. Ggoonya yali yefudde ebbereegi eridda 5 masasi gayita kuli ccu. Ggoonya baagitwala ng'akaana. Baakuba ensaasi. Ggoonya bagiteeka kati bulira baakwata Ggoonya bagiteeka ku tipa. Tipa neremera mu kifu. Tipa ogimanyi? Buno buyiwa omusenyu obwo. Tipa yalemerawo. Ate nga bagitadde waggulu nga bagisibyemu kino gino emiguwa gino pa mbasibe ku mmotoka. Nakugamba Ggoonya nga yenkana Kalukumi 200 nga nebo giteeka Kalukumi nga yenkana Kalukumi 200 ka pikapu obwo bumotoka obwo kati eno tipa bagiteekako bagikuba muno zigundi muno bagikwata muno nga bakubira eno bano abasajja ab'obusale bano bagisiba ku tipa omusajja ng'asimbula ng'evaawo emmotoka eringa eri mu musenyu. Abasawo Abaganda bajja abasajja baleeta 2 ne bagamba emisi ya bulijjo baleeta ejja kgenda nti nyini kizinga oyo nyini kizinga bakoze emikolo bonno bagiyitako batuwegeetya tebalya nga tebanagikuba nga tebanagikolako mikolo bagikozekozedde emikolo biganye kati baleesa abasembayo bagiyita nako bagigamba kakkana beeraawo sebo nga bo boogera nayo nga bo sebo boogera nayo kakkana baleke kakkana togira Ggoonya begeeta ngeringa yeganya munzi nammwe mundeke mbeeko kyenkola ngeringa yeganya ti mukike munkoze. Era munnange bwe baagira bwe bati Ggoonya ng'egenda ebagoberera amaga musigala awo twabajja Ggoonya ng'egenda Ggoonya bwe bagenda Ggoonya ng'egenda. Abasajja baddamu okubalaba nga bagenda olinga bayingira amazzi tebaddamu kubalaba okuva omwalo. Kati wala kamotoka bagiteerako bagirako batya kamotoka kana akagano kapikapu kakano kakanta tebagiteeka waggulu basi bagisiba muno bagikwata nga obusaali bana abasajja b'obusaali nga buba kitegeera gikwate muno bagiwalule bagisibe bagikole ki bagiteeke oba ku mmotoka ku lukweyo tipa bagigiremu bwe bati egisike emiguwa pepyo agikotuka bukutusi bali bagamba mugireke bali bakola mikolo gyabwe bonno bagiyita nako Ggoonya ne bagenda bagitwala yayingira amazzi teyadda. Buganda wange olaba emyalo egyo mizibu zinasoma n'omwana mita Sise oli Sise taata we yali yazaala abalongo 12 bonna 2 be baana bameka yali alina baana 4 nga mulimu omu yekka Sise yali mulongo. Naye oli omwana Sise nga bagamba nva mu maaso toyinza kusigalawo pozagawo fe ekiro ekyo. Sise taata we yazaala abalongo Sise ewaabwe babeeranga ku mwalo naye nga ate basomera eno ewaffe eno. Sise nga taata we alina ejjinja nga buli abantu lulinga ng'ettono naye nga mulimu ebisenge 8 munda naye nga gwe muliyingira ejjinja nga mulimu ebisenge 8 Sise baasulanga mu jjinja ng'ennyumba yaabwe nga gwe alinga kino oba kirala kino bw'olingira mulimu ebisenge nga 8. Sise bagamba nva mu maaso olina okugenda. Taata wa Sise nga atula Kaliba ku mazzi ku Kaliba agenda asaabala emba nantabuuli asaabala babbumba
ne Cissy nga bagamba nva mu maaso oba olina ovaawo. Yazaala abalongo 12. Be bana 24. Abaana 24. Mundi si mulundi gumu. Buli luutu babiri. Mama omu. Mukazi omu. N'azaalayo omu Cissy yekka. Naye ng'ewaabwe balina ejjinja gemaka ge basulamu. Goyingira munda bw'oti ogamba jjinja kyakagwentuka muno n'ensenge 8. Nenga luliyingidde ettono. Nga tata wa Cissy wabagenda kuvuba ku byennyanja ng'atuula Kaliba. Kale tunaddamu. Bakyali. Cissy Mdudo muwuliza. Ne tata wati nsamulako ne Cissy nga Cissy bwe nasoma naye. Ne singa bw'omunyiizo ino kwetonda nga bukyali nnyo. Cissy bakkuba emmotoka. Cissy Grace janaganaga nasobola mwandinde senga muleke abamanyi bagamba ebiddi yatombuuza gwe kyoba omanya futo olwo omusajja gwe twayinini ewaffe eno musajja mitanga mukoligo awule akayimba bayimba mukoligo yakwata embuzi ennume embuzi yakaaba me mukoligo yagamba sole akawuli yako kamba ko kayimba mukoligo yali wewaffe mukoligo ngaba n'omuggo bwe guti mukoligo ngakuteekako ati omuggo nzo butava wooli mukoligo yali musajja mukadde bwati ne mukoligo ngakusaako bwati nga alina omuggo atambula nagwo bakusaako bwati omuggo nzo butava wooli omuggo nga gukuumuzaako obumuzi oba gukuba takyetagisa kukuba kugira bugiza era nga buli mulimu mukonaga ni mwana nvumira kinakola bwati awo nyinyi nenga yagusitwa bulungi kati muganda wange ensi giraba edduka ennyumba ekyali eyo y'ejjinja ennyumba yabireke ate ejjinja lifa olireka wolisanga olaba zino ezaffe ze zibeerawo nekaddiwa nogira naga yali ajajjaawe kale ate ejjinja kakati kyengezaako okulaga kinti embeera y'ensi bino ebintu abantu abawakana ebintu gyebiri era oyo awakana owaggoonya tatawana kuwakana agende bugenzi abuuze bwe kumwale bukakkata ajja mubuulira waliwo yatuwemulidde ku kibumbe kya maama Bikira Maria n'atuwemula yatuwemudde twali mutawaana wadde ku TikTok okwo n'atuwemula anti kati neddala bayo agamba ebyo firimu byammwe byemunyumya ekibumbe kivunda kitya kivaamu kiki ekivundu n'akubawo ekigambo ky'obulungi anti si kibumbe kyange kya Bikira Maria si kyange kyekyavunda si kyange ekyange tekisobola kuvunda ekyavunda kyoli papa musaasiro yatuwemudde nedda takimanyi tomunenya takimanyi abantu bino tibabiraba nze nange waliwo yagambye awo nagamba fazangobya balimba kubbirako bantu agende ekitovu terulisaayogera agende ekitovu Masaka kumpi awo guvuga Masaka ogende ekitovu awo nga bagala lidda nga bakulaga waali ababuuzeeko awo bamubuulire ekitovu awo kumpi siwala bajja mubuulire ffe twasomanga kati nze nasomera ku sendi walisomera awe Kabuukaawo olaba bwani yayimba nepulira badda nabo Kabuuko yeeyo gyewasomera gyewasemberanga wangamba wasembanga bwogenda n'osaba wakoma ogwako ate awo omanyi nakyusa nnyo amasomero nze oyo okubeerawo kwange nakyusa nnyo amasomero ensonga nti bangobanga mafizi tewali kati bakugobanga oluusi oddayo oluusi biri bwe bityo naye muganda wange twasomera ku ssomero awo ng'abaana baali bakambwe naye nga n'abasomesa bakambwe bano abakakati mwana busoma buto mwana samusinyawo nkali bwe kati bali basajja balinga balina amagulu abayizi mulimu basaamu kimbowa abasajja bakimbowa
Kimbowa yajjanga n'otuuka ku ssomero anti edda bali bakyatuma ebiti bya muwogo. Tomanyi nti twalanga ebiti bya muwogo ku ssomero. Ebiti bya muwogo ebigirita tusala omuddo tunusala omuddo. Kale bana bakati babimanyi. Kutumawo gamuma ndi bantu mejita ku ssomero yaki. Nifu twalanga nga bakutuma girita bakutuma ebiti bya muwogo basomesa baagala kulima. Muwogo w'essomero nga mutwala ebiti abayizi. Bakutuma ejjita mulina okujja muleta ejjita wasala obuddo. Nga mukyadda ku paidi ne babakebera bataasenyezza buli lwakusatu. Nabakati mwana wawe n'omukebera ki. Nga ozinaabala babasimbiza paidi ya lwakusatu lwakusatu gabakebera manyi. Nange tufudde n'envunza. Kukebera bigere. Uniform. Wajozezza. Nga ba prefect awo balyamu. Anti prefect abera bawa bali bwe bati. Niwo abaddugala. Masoka ne omuleka munne ati kyakulabirako. Nenge emboke egenda kukaaba. Era buli paidi yabanga ngo manya mboke esajjuse. Kusenya. Kati Kimbowa fe twabanga nabo bakimbowa basaamu nga bo waliwo okutufiiririra. Kimbowa nga Kimbowa ayogera omusomesa n'addamu. Omusomesa n'addamu. Kimbowa dumu yatuuka leeti. Kimbowa yatuuka leeti. Taata we yali bana basajja ab'amaanyi abakulira okukyusa abasomesa. Kijja w'amaanyi. Alina ka pick up. Yalina ekibira. Sajja yali mulimi nga alina ekibira. Kibeeramu miti bino busaana biti bwe buto buki. Kati Kimbowa atuuka leeti ayingira kiraasi. Tekyamugamba ng'otuuse leeti. Amugamba munne engato yange yali yagagambuse. Tengato yagambuse eriwa. Agigira bw'ati agana gimukuba ku mumwa. Tikyagira bw'ati gwe ngato ku mukama. N'agutula nga yagagambuse yendwisizza. Tikyagiza kitaba pe ampakisiza oluyi. Mpakisiza oluyi Kimbowa agamba Kimbowa okubira Kimbowa. Kimbowa agimuddiza mu lubuto. Kimbowa akubye omusomesa gavuze. Bamukutta basomesa mu staff Kaganda. Bakuba Kimbowa kitono nnyo kinaana. Naye ngo bakubye omusomesa lwali aganya bo tadda mu kirasi, tadda mu luumu, tadda mu kirasi yange. Kimbowa olwamutabati yaddukanga mulemaati. Nakkirira paka waka. N'agamba taata ekintuuseeko n'okiraba nti kiki nti ate muzaddewo omutya. Muzaddewo ino muwolesa. Omutya muzaddewo gumama omutya. Olwamulaga taata yagamba bugambi katulabe toyongera kundaga yingire mu motoka. Taata ngakkira mu kibira ng'atema Buganda bwa Mbooko nga kuba ku motoka nga twambuka nga bambuka Kabooko ku ssomero. Bayambuka Kabooko ku ssomero abasomesa bagamba taata Kimbowa wazze aliwa musajja buli abasomesa mutoyi bonayingidde omusomesa mutoyi. Edimasi tadduse emisinde ayingidde toyi Edimasi aba yakayingira toyi bwati madamu gwe bali bakakuba awo ekikonde madamu adduse agenda otuka ku toyi wali wali muntu ze gulawo ayingire naye ne nyajinga ne besoga nabera yaba. Abafunye emboke essomero libunye emiwabo fe tulimalisa tuwaga tata Kimbowa Tachi mwada mukumbi mmotoka hivyo nakiri gwe yasanga gwe yakuba yawoza awachi mu mukubi baba julyanga yale duma byanjawulo aze Tata Kimbowa ze Kimbowa takubwako yalina mundu za kuno usike sibadde obwe butu essomero libunye emiwabo bakutte mu kalitunsa basomesa bakutte luddawa olongo lunaku lufudde bakikola ku nnyo essomero terikyasomesezza abaagala okudda ewaka nga tuddayo nga ffe tuddayo likaze abantu abo wanene olongenkera mugenda kusoma nkeera nga Kimbowa wadda kuddamu mukoonako olwokumugoba ku ssomero omugoba otya ng'akulira yakyusa omugoba otya taata naye tayagala kuwuliriza wane nansonga y'abasomesa n'emu nedda yatawuliriza anti nikunyonnyodde mu ntandikwa nti abasomesa baali ba Kawagga n'abaana nga baki abaana b'edda basomanga bakulu ffe twali buyanga yanga enjala ekuluma genda olyeri emmere gye bakusindika ya musomesa yanga jangu enjala ekuluma emmoja gyonna gikusiiwuusa ennuma saamu olwo
genda oli eri bakusindika mu staff room kulya mmere nga nawe ogenda omukulu ayogedde ani Saamu student ayina wana ekifo kiringa jjuuga olwaki tolya mmere yamusomesa munnaye gala staff room ze nasookayo enjala ennuma ate yali anjagala nnyo yanga kido olwakuyita linnya ki ku kyalo inze kuja bampitanga kuja ng'olombeera mu kibanda kya firimu nenyonda ebikajjo alaba kati bwe bajjanga kati nze nga ŋŋamba oli nti omanyi nga ya firimu bajjayo nga bagenda musolooza kisaamu kati nze nga ŋŋamba nti muko seeka yali muko wange alina omugabo wa saidi yeeyo tumuuli egundi nga mugamba muko Saamwa mukwano gwange gwe bagamba alina ekifo kitalina ssente naye alina maanyi kale alabe kati nga nanga nga kido alina okumbeereramu wali wabweru nze mugagga alina okulaba ajja kulaba firimu abwereere Saamu nga ŋŋamba kuja jangu enjala okuluma mwajo nagikusiiwuusa oli awo genda oli emmere bwe nagenda ntuuka mu staff room bwenti abasomesa batudde staff room yali nene bizimbe babanga binene bona betunde bali kawunga misi gundi yantu akusanga misi banange buli naye nga abasomesa nabo balina likodi zaabwe misi gundi banange nze najja nakwata bukwasiki jenkutte sowani y'emmere mu byafaayo bye mu bukugu bw'alina mu byafaayo bye yakuba omwana amenya ensigo yo mu lubuto enze gyenkutte emmere abuuza emmere ogitwala wa twalina omusomesa amuyitanga puwa bbaale ekimuyisa puwa kibooko kukuba kibooko puwa bbaale puwa bbaale yali mu mpimpi n'asituka bw'ati n'agamba ogitwala wa ssebo gyenkutte ya miisi omu Saamu agintu Saamu yagikutumya oyo bw'atyo twala miisi nagyenda nga tojja gitwala agimpe nze naali akyagimpe awandikire sse ebintu bya Saamu ebizibuzibu anti Saamu yakuba omusomesa engumi ku bbeere oli gwe bali nkugaidi kiki lyali kiki ate gwe tolina ssente olina ssomero eyo lya gavumenti olina ssomero eyo tolina ssente ene unasomera yenu gye bawa akasente onaasobolayo oli munaku olina kugenda eri yamukuba engumi ajja bw'ati nkutte emmere nzija ndya mukwata bwe nti nzija ndya ndikayanga naye n'abasomesa baali basajja tebasaaga akwata bw'ati esowani y'emmere bba aginkuba muno nja esowani yonananga ntotobanyi nkaabye nabo baali balwanyi ate omusomesa okukola ekyo ngoli kyakulabirako naffe tubakyankana nagikuba wano bw'ati miisa akubye kuja ffe twalina manyi twali bukido nga tufigira neŋŋamba naye bankubye nziruse gwe bagamba yalinga nga alina essimu yawulirawo eddoboozi najja omusomesa be nyabo esooka nomuwasa spare week ate bali beefuganga nebobagobaasiwadde yenyini agamba kangira mbeerako mu kyalo bwaba ayagala yeyezza nga tennaggwako osoddi mugobamu oli mugobamu oti omutwala ku poliisi trespass otulesipasingirawa kugaye bali balina likodi oyo master bale yeyitanga puwa bale kira kibooko yakuba omwana amenya akagalo yakuba omwana emboko zaali 2 yamuba namenya akagalo kannasu kagwa wali osaaga nosaaga tebanakubisa luga wali balina likodi nabo kati nga n'abaana tebasaaga wabula nga yotuka ali mupiira kusamba mupiira simala kudduka misinde awo togoba awo tobagoba yanga inga tusinga mipiira na misinde biki bina first grade bireke yabanga yakuna asinze okukola obulungi akumeka eyo isooka eyo yakuna
yasinza okukolobwa abalala mwenna kiyolo omugwa mukalitunsi mugudde naye nga oyo abakuteyo okuna ye si mukyankalamu be baffe ng'oli mukakamu toyomba n'abasomesa ogoberera basomesa n'abasomesa bagira bye baagala naawe oyo Kato twalina Kato oyo Kato ngadduka Kato yaddukanga nga bamukwata ne bamussa ye bwe bamukwatanga nga tebamugatta na banne tebamugattanga na banne olw'emisinde gye yalina yabeeranga wano bw'ati nga babagamba balamu mugende eri ne Kato nga omanya ngadduka alinga kamotoka ngadduka bw'ati najja nakwata ku ggoolo bw'ati naye omanya okugira bw'oti n'ogenda nguduka n'agenda paka ng'eri agenda okuddamu okugenda bayunga nga bo batuuse dda kwewaddako Kato ne bagamba no Katale katakyali wa bulijjo Kato mu byafaayo bye yagoba Kaamuje n'agikuba endatti Kato Kaamuje ogimanyi oba Katulume Kato yagoba Kaamuje Kaamuje netuuka okukaaba buno wabone bukuŋŋaana ng'omusajja alina omusinda dduka yali bw'ati galina ekitege Kato nga dduka yagoba Kaamuje Kaamuje netuuka n'eruma ekiti bw'eti manyi Kaamuje obeera nakuba omulanga eruma kiti n'eruma ekiti bweyo okuyisaamu akalere banne wakwawuli bajje bataase neraba omusajja nga ajja buzzi neta Kato yakuba Kaamuje endatti gova ku muntu agoba Kaamuje eyo Kaamuje sobola ne bwegiteekako emmotoka levo gy'erimu edduka nga mmotoka sina piki naye yagigoba oye Kato ne musajja ate oba yalagawa kati awo naawo oleka nnaku kwa muganda tosasomera wantu ngaawo omusomesa amukubye ebbeera agudde eri musomesa agudde eri bwe yagwa eri bamuwa saasipe agimuwa tolina kumutuukirira olina kwogeza bigambo nkwadde saasipe mpulidde woosemberera wali bayinza okuba bagiwa ggwe akubira andi bazimaliza bagiwadde ggwe ate bwolwala oba olagawa ne Headmaster bwe yalabanga essomero litabuse Headmaster niko bakolako emikolo olwo bakyusa bana kubayita yali wakisa nnyo yere limulemerawo mu wiiki emu yali akyuse ye yeegoma naga n'obusomesa mbuvuddemu bana yali wakisa omusajja oli bagenda baleeta Headmaster mita Musota andi batuuka babagambira ku parade nze Musota nti ate erinnya lyo tisi erinnya lyange nti ate lwaki oyita Musota mujja gulaba kikomaawo nze Musota mujja gulaba omuyizi eyasooka omu ku baali ab'effujjo bamukwata namukuba embooko kitononyiza ali 10 bamukuba embooko n'amaana amukwata namuggalira mu kibookisi kibookisi kyali bwe kiti nobola buno bano bino yabangamu ebitabo obedda byabanga bya byuma bawolodinga bakyokya bamuggalira omwo bwali awo muvubuka nga tewali wadde akatuli akalabika buli we yajjanga ng'ajja n'amazzi agannyogoga ng'aggulawo ng'amuyira ng'aggalawo ng'agenda kyakulabirako ekkomera lyaliwo ana mumwine effujjo kati kabaane ku ndongo naye muganda wange ekyatuuka ku Musota sisuubira ati alidaba okusomesa weewaawo katukomaawo leero kubanga tugenda mu ssaawa kumana Katonda ali yangoberera interview ya leero tugezesezza nnyo okuyitaayita muze mabega ezo zibadde zirimuko obubuuzo tusobole okweyongerayo nga tuli wamu waliwo neyambuuzizza ku Faaza Mupere nendooza mu interview yaffe naddako nja kusaba omukulu addemu amutangaazeemukko tukomye Musota ayingidde mu ssomero atandise ebibonereza ebikakali abaana beekobaanye
oba omwana yeeko bangi Musota amulukidde olukwe kyekyatuuka ku Musota byonna mu paati yaffe eddako webali kutulaba webali kutwagala sharinga likinga bikomentingeko era byagaza abalala sigadde nze Melanie Krabongo oba Rima Sam weraba